erinyangali nina wano ndala Zula nakisuye mwezerwa kati ani tata uma kwanjaga kumanya tata uma kati oli mukwano gwo ne friend of yours omuteka kwa identity card no muteka kwa identity card nze oyagenda okuyamba bwe yagamba okola Wandowooza nti amateeka mu Uganda tulina amateeka agafuga amanya gaffe kati nze baga nti nze Florence Nakiwala Kiyinji omanya nti eryeddiini Florence erya nakula nalyo ng'omukyala Nakiwala eriri ku academic certificates erya Kiyinji okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'abasiraamu bannawoowebwa oba mba nina marriage certificate. Thank you. Okubuka ebisinga okwingira mu America which is omwana ono alina national ID alina passport tubaye twagala okumanya emyaka gy'omwana emituufu ne passport y'omwana n'entambula gy'atambulamu bimutumerumu it's okay which is okay bimutumerumu atwete national passport y'omwana tutula bali atojja kuyita wali Belinda tumalize kwa tojja kuyita wajja mawulire kufuna bwenkanya tukuwa bwenkanya it's okay no problem twagala omwana yatambula ogenda kwogera omwana yatambulako ekitiibwa njagala okitwala nti omwana yatambulako oba okikirize oba okibuuza okimanye andese tambulidde kiri wano tambulidde nti ngenda kusinkana abantu aba badde mayinze kulaba kwe nze sisobola kusinkana full figure alinga atali maama. I'm so sorry maama ne bwoba olinacho side gyoliko nekyowolereza no ebigambo byafulumya bimmenya byayogera tebikwatagana mukwano agamba nakugamba mbu omusajja namuzalamu abaana babiri honorable bye nakugamba si bwe nakugamba ate amazina akyusa nti basatu kwagamba bimmenya omutima bimmenya twogere kubanga nze muntu ayagala okwogera eki amazima kitegeera mukyo it's okay baziteekeko kubanga presidential advisors ayagala naye bambi olina okufulumya ekigambo ngo nkigamba muzadde munnange ate ali mu bulumi essaawa eno so bwe mba njogedde bugensaaba nsonyi honorable tata w'omwana nja mukuleetera amateeka agafuga abaana the Children's Act tulaba endabirwamu eraba abantu babiri ng'era ebawa ebitundu 5 ku buli 100 kakati omu bw'afa ku bo n'abeera nga alina death certificate nga yafa oyo oludda olwo lusobola lufuna omuntu era adda mu kifo ky'omufu oyo okusobola okutwala ekiwayi ky'obuyinza ku mwana era ne buwanga bwaffe wano bukirina nti oba omusika oba kikati oyo ayinza obutaba n'amaanyi nga ga maama abeerako n'ettundutundu erikiikirira ebyomugenzi oli bye yakola ki era bw'abanga ate yazze mu ntebe y'obusika era naye aba n'ettundutundu eriwera nga maama gyakola ki nolwekyo buli kyosalawo ku mwana saagala kuddamu kuwulira muzadde agamba nti kano kaana kange ka kikazi saagala kuddamu kuwulira muntu agamba nti tata kumpi mutwala ng'eyafa ekyo ekintu nze nga mmanyi eddembe ly'abaana era ng'omuzadde nkitwala nti singa wali owulira weesobola wandyefunyisiza olubutate n'okola ki n'oweezaalamu kubanga gwe weesobola kakati n'olwekyo ekintu ekyo ndoza mukitegedde nti omukyala osobola okuwabira omwami atyobodde eddembe ly'omwana wo era n'omwami mu ngeri y'emu oyinza n'okutwala omwana ewantu n'amugjayo naga nti sakkiriziganyiza na mwana ono kutwalibwa wa muntu oli kukyalirayo oba kusulayo mu holiday kati abaami balina ebitundu 5 ku 100 abazaala abaana okuba nti basalawo buli kye baagala kyonna ku mwana era n'obuvunaanyizibwa bwe butyo bwe buba nti nga bw'olina obuyinza obwo era oteekwa okuteekayo ettaffaali ne beeruba 1000 bwe ruti omwaka n'oluweereza ate waliwo ezessalira kyezika wansi wa mitwalo 2.5 ezo ze ziri mu constitution y'eggwanga kyoteekwa okubanga oli ku rekodi nti waliwo emitwalo 2.5 gye waspendinga ng'ozispendinga ku mwana bwe bikulema ebyo tuba tukutwala ng'omuntu alagajjalidde omwana oyinza obikola mu buliwo mu kayindi oba mu cash
n'ogamba nti nze 2 nali njigwaddeyo ku lw'omwana ekyo 2 twagituukako olwa average household expenditure mu ggwanga nti owe nebbi ne kotido babe be bamu n'owa Kampala olwekyo the Children's Act nga benji banyonyodde bwetu twatuukirirwa mama w'omwana naye ne tufuna obuyambi bw'omwana kubanga omwana ono mu mbeera gy'alimu yeetaaga okugenda maaso ng'okusoma obutatyoboola ddembe lye mu section 59 of the constitution nti bwe muba munoonya ebyammwe bye munoonya bye saagala gendamu nnyo kubanga omusibe ali mu kkooti era anoonyerezebwako omwana ye obulamu bwe bulina okugenda mu maaso era bwe twatuukirirwa maama nze nga omuluŋŋamya w'abaana mu ggwanga nteekwa okunoonya taata okumanya nti kye tuliko naawe kyoliko lwaki obadde tuli mu picture eno era bwe tukizuula nti nno abadde ateekayo omukono gwe oba yawaayo ettaka ne bakolako oba aba obuvunaanyizibwa bw'aba yabukola kakati ebigenda mu maaso wakati w'entegeragana yaabwe eyinza okuba si buvunaanyizibwa bwaffe naye omwana kasa tumulaba ng'ayina ekimutuuseeko eggwanga livaayo ne lijja okutaakiriza eddembe ly'omwana n'olwekyo wano tuyina enteekateeka ey'okutwala omwana ono mu kisulo okutandika okusoma mbagirawo era nga omukyala Christine waali awo abadde akwatagana n'omukyala okulaba mu kisomero omukyala lye yatuukako mama era bakikoze era ajja nakyo yaki approvinza babadde bakimukuba yakimukola emirundi ena nezo doctor ne dola kakaga za sindika era omwana baali bamutwala Mexico nayagala kuyingira America nga bamutwala naye njagala kumanya omukyala ono era nkibuze wekitwala nakiwala yawaabako nti omwana taliiwo yawabako nti omuntu atutte omwana yono oba kubanga yasaba aji sente namugamba mpa sente nziwa omuntu yawamba omwana kati nyambaawo kato omwana baafunako passport era nti newekitiwa nakiwala ewekitiwa mukisabye passport y'omwana bagireete passport neraga omwana ng'afuluma exactly nga talina bazadde be yes ate ekyo kiveeko n'omuzadde si kintu yaliko taata we lindako nyina nze nno wenkutwala yiniro mugenda kuba mugumazeemu omwana yafulumako eggwanga n'agenda mu nsi ki yagenda mu America naye bano batwalira mu box body bikyeru nabatambula bwe bati ng'abagenda naye baki agenda naye amutwala yoyo kazibwe atate kazibwe yennanga muntu omwami omukyala gy'ayina empya sajja omupya bbaawe boyfriend era bwe yali akubira bbaawe aliyo ejjuba oyo aji omusibe kati yamugamba mpeeza sente kazibwe awambye omwana kumbe kazibwe yali atransporting omwana omutwala era alina ekigurupu alina ekitongole ekitwala abantu ebweru naye abatambuza mu ntambuza eyo ya traffic whatever era wekitwa mugambe twagala ku passport y'omwana n'ekyo yatwagala kumanya omwana emyaka emituufu gy'alina omwana aba wa senior 3 bwe tubala lockdown gwe twamala myaka 3 ku 2 nga tebasoma ate ng'ali mu senior 3 right now which is wa myaka 14 I think ayinza kuba nga 18 oba 19 kwa bani bagamba alina 14 byasomanga nabo we bali wagwe gattamu baleko video bale kubanga aji agamba yawasa omukyalo oyo ng'omwana wa myaka 9 aji omwana wa aji atasooka omukazi gwa munyamu wa myaka 14 bwe yamuzaala muto kajja aji mu kuwasa omukazi oyo yajja n'abaana